Essula ey'abiri. Bw'otabalanga okulwana n'abalabe bo, n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi, tobatyanga, kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe, eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Awo olunaatuukanga bwe munaasembereranga olutalo, kabona anajjanga n'ayogera n'abantu, n'abagamba nti, wulira ggwe Isirayiri, musemberera olutalo leero okulwana n'abalabe bammwe. Omutima gwammwe teguddiriranga, temutya so temukankana, so temubatekemukira, kubanga Mukama Katonda wammwe yeewuuyo agenda nammwe okubalwanirira eri abalabe bammwe okubalokola. Era abaami banaayogeranga n'abantu nga bagamba nti, muntu ki ali wano eyazimba ennyumba empya so nga tannagitukuza? Agende addeyo eka aleme okufiira mu lutalo, omulala n'agitukuza. Era muntu ki ali wano eyasimba olusuku lw'emizabbibu so nga tannalya ku bibala byalwo? Agende addeyo eka aleme okufiira mu lutalo, omulala n'alya ebibala byalwo. Era muntu ki ali wano eyayogereza omukazi so nga tannamuwasa? Agende addeyo eka aleme okufiira mu lutalo, omulala n'amuwasa. Era abaami baneeyongeranga okugamba abantu ne boogera nti, muntu ki ali wano atya era alina omutima oguddirira? Agende addeyo eka emitima gy'abaganda be gireme okusaanuuka ng'omutima gwe. Awo olunaatuukanga, abaami bwe banaamalanga okwogera n'abantu, banassangawo abakulu b'eggye okukulembera abantu. Bw'onoosembereranga ekibuga okulwana nakyo, n'olyoka okirangiriranga emirembe. Awo olunaatuukanga bwe kinaddangamu eby'emirembe ne kikuggulirawo, abantu bonna abalabika omwo banaafuukanga ab'omusolo, era banaakuweerezanga. Era bwe kitakkirizanga kulagaana mirembe naawe, naye nga kyagala okulwana naawe, n'olyoka okizingizanga. Era Mukama Katonda wo bw'anaakigabulanga mu mukono gwo, onottanga buli musajja waamu n'obwogi bw'ekitala. Naye abakazi n'abaana abato, n'ebisibo, ne byonna ebiri mu kibuga, omunyago gwakyo gwonna, oneetwaliranga okuba omunyago. Era onoolyanga omunyago gw'abalabe bo Mukama Katonda wo gwe yakuwa. Bw'otyo bw'onookolanga ebibuga byonna ebikuli ewala ennyo, ebitali bya ku bibuga by'amawanga gano. Naye ku bibuga by'abantu bano Mukama Katonda wo baakuwa okuba obusika, towonyangako kintu ekissa omukka kiremenga okufa. Naye onoobazikiririzanga ddala: Omukiiti, n'Omwamoli, Omukanani, n'Omuperezi, Omukiivi, n'Omuyebusi, nga Mukama Katonda wo bwe yakulagira, balemenga okubayigiriza okukolera ng'eby'emizizo byabwe byonna bwe biri, bye baakoleranga bakatonda baabwe. Bwe mutyo mwandisobezza Mukama Katonda wammwe. Bw'onoomalanga ebiro bingi ng'ozingizza ekibuga ng'olwana nakyo okukinyaga, tozikirizanga miti gyakyo ng'ogigalulira embazzi, kubanga oyinza okugiryako, era togitemanga, kubanga omuti ogw'omu nsiko muntu gw'okuguzingiza ggwo. Emiti egyo gyokka gy'omanyi nga si miti gya kulyako, gy'onoozikirizanga gy'onootemanga, era onoozimbiranga ebigo ku kibuga ekirwana naawe okutuusa lwe kirigwa.